nakulwa jjo nalabye munywanyiwo mukamawo retired Kano Chiza Besigye Kifefe ngazirikira mu Kaguli bannamateeka takyalina gavumenti yamuwadde bannamateeka basatu bamuwolereze andi ye Dr. Besigye lwakwasagala genda nnyo minigurins za musange ngeri gye guli muki mu kooti nga omanya ateeke batugati tugwogerako naye nja kwogera ku broadly ekintu nti Dr. Besigye nga ye njaga preamble nti yagamba setaaga ki baloya ina capacity esasula abaki bannamateeka tomuwa abaki bannamateeka because actually omusango gwonna Peterson most especially nga criminal case munnamateeka mulina okuba mulina that sense of attachment nti attachment eyo nti ng'omuwulira osobola omweyabiza kyekisooka ensonga lwaki bagamba ofune lawyer of your choice nti ojja Peterson mulina actually no creatinga kyetuyita rapport osobola omweyabiza ne mu creatinga rapport muli ba mikwano like creatinga rapport kyenkolagana nebeerawo kiringa era naffe emirimu gyaffe as we psychologists when you to treat someone you have to create a rapport yesooka tosobola kutreatinga muntu gota nafuna kochi gota nakola rapport building that relationship tujita rapport though fate batukugira ofuna attachment ti omulwadde tomufuna ka attachment naye building a rapport that relationship so that are feeling free to you nakweyabiza so that you treat him or her naye abatakweyabiza tosobola kumujjanjaba kimubonyabonya psychologically so nebaloya ekintu ekyo bakirina nnyo most especially meje emisango egiri criminal kubanga egiri civil musoma kikiri kuki ebise bisinga mu mpapula biki kyebyo nemulaba engeri gye balopye naye guno oguli criminal oba olina oddealinga ne client direct that client cancellationship tosobola kera kumacha gamba muntu katugeze nti government ekuwadde lawyer taina relationship takumanyiko natuuka negamba nti kati akuwolereza you can't trust such a person tosobola mwesiga ate nga omusango ovunanwa Dr. Besigye it's a capital offense tegeze gumuka muvi ekibonerezo ekisingako kalabba omuntu yenna abeera keen so for us what we ask why the rush mupapachi kyekisooka ekyokubiri kiche kiba kugira lwaki mumukugira okufuna balooya bayagala anti bazuulibwanga bamu ku bo ate balina emisango nga lukwako bamukulako omusango okumanya okuba nti bano bali balina olukole okuvunika gavumenti n'atabuulira babuyinza kaakati kankubuuze katugeze yamanya ye looya etteeka limugamba nti oli azze nagaana akoze omusango bwe guti ne bwe guti katugeze ngezesa ng'ogenda omulopa eba breach of confidentiality okitegedde nti munnaye Peterson ne bwe manya nti ogenda kuzza omusango ndi client oli client wange kati sinyega abalooya osuule eggwanga mu kati y'abantu simanyi professional ethics zaabwe kye zibagamba unlike us nti nze nyinza okukansolinga we ndaba oyina nti wojja n'oŋŋamba as yo counselor psychologist nti munnaye puliya Peterson oyo njagala mumiza musu nga nze ku psychologist nsooka nenkubuuza buzibu ki kati nengezaako kikwambaza nkikugjemu tekyo si kituufu kasitondaga nti okivuddemu amoke sikkirizibwa kukyongerayo under my principal ethics ez'omulimu gwange confidentiality nti nina okuuma ebyama bya client wange naye wengezaako kunnyonnyola nendabanga in my instincts nga psychologist nti Peterson gwembuulirira okuva ku kintu ky'okugezaako okukola omusango guno ogw'okutemula aganye awo etteeka liŋŋamba you alert authorities okutaasa ye ne gwagenda okukolako obuki obulabe nze nga nze mateeka gange aganfuga mu profession yange y'obwa psychologists so ekyo kiri kati mbalooya sijja kugamba nti kiri sijja kuba simanyi
butyaba bakikola nti okkirizibwa kirandi wagange waaye njagala ngambe njagala kukola bweni ngenda kukola musango gwa butemu ngubuukamu nti omuwa advise professional advice tya awo bogenda na kisoba genda ne jambia kati so sisobola kukidetermininga aye bayinza okuba amateeka gamugamba sirika nga bo confidentiality sigalako ekyama kya kiranti sigala kyama kya kiranti paka kubanga watuukira kati ujjukira wajja n'akubuuza nti ekituufu wakola omusango ng'omugamba ye nagukola tasobola ate kuyimirira mu kooti n'agamba banne omusajja gwe nayogedde naye n'omusango yagukola nze ndirooya we nze mbabuulidde amazima tebabikkiriza byokola ki byoyogera so kooti erina process yayo kati wokera ku makya n'ovunaana Erias Lukwago nga kanso wa Dr. Besigye okumanya ku musango wali omanyi kyo banga yali ayagala kumanya ingredients nagawo waayo abasajja bantegedde tugenda kukola tutya tugenda gubuuka mutu tinamuwa professional legal advice kati ekyo kimunenyeza kuba omulimu gwa lawyer yenna kujja client we muki mu matigga oba kati abagaka abayolekedde oba kaalimu gwe mulimu gwa lawyer yenna kyasomerera kuvuunula client wa mujja atya mu buzibu bwalimu yembere yo gye tulimu omukulu Dr. Besigye actually nenvuddeko newengenza okufuna update se abadde tannaddangulu akyali mu ICU emulago Dr. Besigye katumusabire ali mu ICU is not responding waliwo condition gye bagambye nti ta responding na kudagala lya bulumi ali mu ICU kuba muganda we ya muliko personal doctor we mwanyina his sister abamwanyina ya muliko bamukiriza ekyo kirungi to access him naye after such a long time abadde musajja yo okuvadda simulamu obulamu bwe bubadde tebweyagala era nga ffe tugamba nti why don't you give this person bail nabeera nga ozaava waka nga watenga nga wawulira we yesiga nga wagenda n'alaba ne baddokita bawulira be yesiga kyenkugambye nti these professions ezaffe Peterson client and the professional relationship nayo nsonga nkulu okuwona enkolagana yo ne dokita kikulu nnyo gwokuwonako kikola kyamaanyi actually kikola ebitundu biyinza okuba na 60% okuwonako Besigye alimu ICU emulago tanaddangu intensive care unit ali unconscious tana responding okuva eggulo kitegeeza eyembeera omanyi omuntu aza yeekoza nga boogera bulijjo sisuubira nti abantu b'emulago ba professional b'emulago eddwaliro lya gavumenti liyinza okukeera ku makya ne ligamba omuntu saawa eno ategeera ne bamussa mu ICU ekikuteesa mu intensive care unit kitegeeza oli vulnerable era obulamu budde bonna bonna ne bagamba ekibaddewo tosobola kwewuunya kuba ICU oba between life and death kale yembeera eyo mukulu nga batutegeezezza naye ebintu bijjidde kumukumu mu kaseera katono tulabye Muwanga Kivumbi nga naye alabiseeko oluvannyuma na 19 ate poliisi yasooka mwegaana n'amagye actually poliisi yasooka n'amagye luli ne gamwegaana bamaze omwegaana bamulabye ku poliisi nateete you understand kakitegeeza naye nze ebintu byebakola Peterson bino enensi tugina mistake fenna ate tuzadde abaana tugenda funa abazzukulu it's upon us fabaliwo okuteekateeka butya abantu bano we tutadde ku nsi eno n'abalijja we bagenda ogitwala we banaagisanga ng'eri bwetyo electoral commission alangirira byayagala ossa akola byayagala poliisi ekola byeyagala institution zikola byeyagala musingi kigwe tuli mu kusima tulina okuddayo ku drawing board ne tugaba bannaye wano we twagala Uganda ebeere mu myaka 2 mu maaso okuva kati wawe twakyamira let's go back ku drawing board buli kimu kidde mu line gye kirina okukola kijje kiddo kubanga leero oli mu power enkya toliimu ebintu bikyuka leero ino obuyinza enkya tobulina abawulina bujja kutyanga tebabulina kati ba Moses Ali babulinako naava ne buvaako ate naddamu n'abufuna naye nga tabulina nga jeno bujeno wa mikolo
abadde alina obuyinza yadde obukyusa yadde abadde jona adda alina obuyinza obusa yadde akalulu ka LC1 kalulu kakulu nnyo naye problem gye tulina nti gavumenti yalema okukawa ekitiibwa ebigambo ngo bitandise na nnaku etagambika si nnaku kati okuva ku sekiyita nze kyantuuseeko nze nga nze mbadde mukulembeze ku kyalo nenkwata kati nali ngenda kwesimbawo nenkwata chairman aliwo ne tuddamu ne tukola ki nawangula akalulu cause we were prominent our leadership kundi kutamaddawo naye nga onoga aba spearhead nti mwe mitwe mwe mbadde mukulembera of course era ng'oli agamba munne tulonda nonze gwe nonze omuntu lwakubanga omanyi nti coalition nonda gwe nonze omukulembeze kuba gwe mugenda kukola naye mutambuze bulungi mbadde mutambula ki bulungi kati ekyatutuuseeko olunaku lw'eggulo omukulu eyesimbyewo ku kibiina kya NUP lwabadde lwaggulo oba luli lwabadde lwakosa gulo mpozi anti byabaddewo ku lwokubiri omukulu nga yesimbyewo ku kibiina kya NUP yani oyo bamuyita mukulu Mukasa Yusuf yakwata kati ffe tetwakisooka kitegeera sente yasooka n'amansa sente awo agenda n'agulirira abalonzi n'agula ebintu ffe nga tetutidde twakole byakola ki ONUP nga yagulira abalonzi ebintu n'obutambi we buli nga batadde ku midaala gy'emmere abawe emmere abakazi abammere ga bbiribiri ekisooka mu mateeka g'okulonda aba disqualified amatooke ga 10 ezezi bbiribiri nekwata ne ku butambi such a person ogambye yani ye mukulu Mukasa Yusufu ate abeera katosi nno weewuunye tabeera kundi kutamadda yavudde ava katosi najja kundi kutamadda kati ye chairman we kutamadda tetunnatuuka waawo yagulidde abakazi emmere 12,000 dda mu kampeyini tutuuka okulonda obuwagizi era ne bweveera ne bukola ki ne bugaana yatandikidde ku electoral commission actually senga etteeka likyuka nga omuntu yenna akulira okulonda nga wakola vulugu mu kulonda bamuvunaana ye ng'omuntu so singa akakiiko awo olaba election akavuyo mu kulonda kajja kuggwawo ogambye obutambi we buli ng'agulira abantu emmere obutambi we buli ng'agulira abantu gwa bbiribiri naye awo tetwatuuka ffe tetwayagala kgendayo nange njagala ondageeko ku butambi ngenda bukulagako wano we buli kati tutuuka twasooka ne tulaba irregularities mu kusooka nga omukulu alaga owa NUP jukira ng'ayambibwako abamu ate kuba NRM mu kitundu actually mu Makindye Ssaabagabo tusooka ne tugamba nga irregularities mu voters register nyingi ne basoma amannya abantu abasinga nga tebali mu register naye nga beewandiika okiwulira mpulira nga tebali mu register abasinga kati ne basooka babadde balina obupapula simanyi oba neewalala wekyabadde oba kyabadde waffe waliwo obupapula bwe babadde bagaba nti koyina okuka akakulaga nti ogenda kulonda oba nawalala wekyabadde kakonge si kakonge kabadde like nga kapapula katidi bwe kati kuba kayuza bwe kati nga onoga bwe kati nga we bakusoma nga ke bakuwa nga onogamba nti proof nti really bakusomye mu register kati nakwatagana n'abelectoral commission mukulu Mukasa kati we kabanga kabadde kakuyuza buyuza esobola funa ekitabo n'enjuza mu akapapula kabaddeko ebigambo electoral commission kati mukulu Mukasa nakwatagana n'abantu abo abelectoral omuwala badde bamuyita Nangonzi Swabrat yabadde presiding officer kundi kutamadda era mukulu byabakama oba owulira njagala mugende ku ground really nga munoonyereza oyo mu that lady yetaga ku interdictinga ogambye yani bamuyita Nangonzi Swabrat Nangonzi Swabrat yabadde kati ngajja n'ayuza obupapula buno abantu nga tebali mu register abasinga naye ffe twasooka ne tukiwulira nti baggyemu amannya agamu mu register nti omukulu Mukasa ayinanga ba agent be nga batambula babuuza abantu ani yagajjamu bagajjamu batya anti ffe buli omu kye yeebuuza no engeri gye bajjamu amannya gano
engeri gye batuwandika kyali ekitabo kinene kye baleeta kakati ate wano mu kuleeta baleeta obutabo butono nga balinga bagaa nti bafuna time nga bakopinga from here to here mwandika mu gunene ekitabo kyabi kinene bwe kiti kati ate bagenda okulonda baleeta balese butabo butono manya bagafunzizza nga kitegeeza waliwo amanya agakoze eki kuba twewandiisa abalonzi 1777 1777 bana oba something like that twagenza okudda nga namba esinga eri bweru tebagisomye naye nga we bali abantu bakedde okujjumbira okulonda abakulembeze baabwe nga mubamanyi batuuze baawo abatalonze bonna abasinga tubamanyi of course ku kyalo bomanyi nti ono gundi for ate tubadde bakulembeze era nga tubamanyi nti oyo mukadde gundi wali ewuwe banzaala ndaba nga tebaliimu gamba wa NUP yamusaze ensawo yasoose eggulira abantu matooke ga 200 luno bavuganya mu kalulu ka LC1 eyo no si nsonga oggulira abantu amatooke kuba twamusingidde naye wasinga obukulu wa tumaliriza ensonga eyo tutuuka akalulu katuusa abantu bayingidde abalala ne bakkiriza okuuma emirembe nti ate tujja kulonda kale tebatusomye abalala kabatulondere kati ffe kye twasoose owulira osiwa omukikajjo ASP Odup ali ku sayidi ye n'atandika osikambula abantu nga onogamba like wo complaining irregularity yonna nti bannaye kino ng'oyo amusikuma amufulumye bweru n'atamanya nti okukugira omuntu okulonda nagwo musango omusirikale ku ddaala lya ASP ow'omukikajjo omuntu yazze bamusomye alonze okukugira omuntu yenna mu Uganda muno okulonda obukulembeze musango naye nga ye mu bwongo bwe tekiriimu olw'okuba bamuwadde miliyoni 2 eno si allegation nakitegedde ani yazimuwadde mukulu mukasa wa NUP yawaddani ASP Odupo w'omukikajjo era simanyi police standard bino birinako obukakafu bulungi nnyo statement zastambudde zikya sente yamuwadde cash oba yazissa ku ssimu zaze mu cash bulungi obujulizi obuyinako ekyo kati nze nyinza okwogera ebintu ku mpewo bino ebyenjwanyi kubanga eno nguzi anti kyenkugamba nti lwaki kati ekyokubiri ne tusooka ne tulindako ne tugamba naye katusirike byonna naye ng'amumanyi nti amaanyi g'abantu nga googera ne basimba layini walemesa abamu okulonda wabayuze engoye wabakasuka ebweru nga nando tewali kyakkoze naye kasitala nti ono muwagizi wa Sebadduka Beeka ng'olwakusaako embeera naye nga already ffe batugambye dda waliwo anti yajjukira mu kampu mubamu intelligence mwenna mwebega kampu emu nga yatugambye nti mmwe baagala babasookereze bakole ki effujjo bino byetwogera biri ku record sebo singa obako wootuuzibwa osobola okubiwera obujulizi muganda wange ogambye SPN osi omukikajjo erinnya ndabika ndibuzaabuza but sente zakyusiddwawo kuba yabadde DPC w'ekibuye yazze n'abuuza wano nabagaa nti tewali buzibu n'abeerawo n'agamba n'abasirikale be yadde azze naga tugende wano waliwo ki emirembe mu kusimba layini omukulu Sebadduka Beeka layini neegenda ne yeetooloola mukulu Mukasa eyiye neekomaawo okumpi ng'alina obululu bwaddewa mu 163 ng'oli ali mu 3 obwo bisatu buna omukyalo yatuuse olangirira n'akyusa obululu bwa Sebadduka Beeka n'abuwa Mukasa awo akavuyo konna we kavudde n'amasasi agakubiddwa ku ndi kutamadde wabawo okunoonyereza bajje ku ground we gavudde ng'ono omukyala ayagala kukyusa results zoono ataziwa omulala omukyala wa Electoral Commission era we twayogeredde twagenza okudda ekiro nga bateekayo DR form nti oli yafunye obululu 284 Sebadduka Beeka yafunye obululu 245 kati omusirikale ono abiyingiriramu wa ne miliyoni 2 zino omusirikale wabiyingiriramu kukyangala like omuntu kukaaya naye kyebadde afaako you shouldn't complain nti gwoba obala gwe omukyala abala yogera nnyo tukole ki tuwulire nti onoomu 2 yabaze mukama kati nga gokaaya mutima lwaki gwobala mpola
twagala tuwulire figa kwotuuse tikinana kyenda lwaki obala mpola ng'ola kwata akasuka ebweru nga nokusika nga nengo yaziyuza fanya fujo wone naye ng'ate liri ddembe lye okumanya ki ekigenda mu maaso so ffe kyetusaba police standard kati awo ogambidde nti okujjawo naakole effujjo mu layini kye sente miliyoni 2 azifuna atya kaakati ffe gundi kampu yaabwe yajja netugamba security temulina kampu yani eyamukasa tubaayo naffe abaffe tupulantingayo netupulantinga abaffe nti bba kuba kati olwedde si kyagundi osi olwedde tumumanyidde akolagana n'ababuloka b'amataka osi waawe omukikajjo yafuuka buloka wa ttaka ne police standard unit newekinoonyerezaako ate si bwe balina intelligence buloka wa ttaka kati omuntu waba buloka wa ttaka kyogezaako kugamba nti omuntu ayinza okwera kusaidiyayo gwe babba ettaka kati ekyokubiri kyengezaako kugamba nti ffe nga ffe abanandi ku Tamadda obulumi essanyu baali badde nga ogamba nti tumaze olonda essanyu waffe akoze eki ayiseemu babe nyini oli omukyala w'ebyokulonda n'aleetawo akavuyo okulonda nga kumaze n'okulonda n'okubala bamaze nga ne vidiyo eziri ez'obutambi eza layini nga nobagga otegeerogana naye gundi ono obululu yabugjewa bw'omuwa ng'olwedde vidiyo evidence eraga n'abantu engeri gye basimbye layini kozi omukyalo ogambye yani ye nangonzi Swabulat something like that naye fenga era nze nagambye etteeka l'electoral commission likyukemu nga gwe kagogwe Peterson oba gwe okoze ensobi nga electoral official you are reliable ng'omuntu so singa electoral commission wano oloopa electoral commission toloopa muntu ne bateekawo window ng'official electoral commission yennyini bino mpuga byeyayogerako ne mubigaana ate nze nabigaana reforms sigaanangako ku reforms electoral commission electoral sizigaanangako era nali nzaaniriza nti ekisooka nti omuntu ng'official electoral commission oba bakwesize gwanga alikuwadde sente z'omulimu w'omusolo tovuruga kule kuba omukyala kye yakoze amasasi gaavuze ate nga abasirikale kati eno ku sayidi eno abakuba amasasi they were right olw'ensonga nti violence yabadde ekoze eki yabadde nga someone might die lose life there nga bafudde n'ebusoga oba kitegeera nga nti ayinza okufiira awo so kye yakoze ndi kukankuba okuba amasasi mu bbanga abantu bakole ki basaasaane nga okikola ki nga professional officer tosobola munenya kuba embeera yabadde agikoze eki kuba olwo oli yabadde avuddewo naye nga waliwo omusirikale aliwo naye eyo embeera eyagireese oli abakuba nga teyagireese bwe tebyandikoze eki tebyandibaddewo kati just imagine era omukyalo oyo muwala yabadde muto bw'ati musaasira a person can lose life mu byekisirusiru webityo gwe just because balina oba obusente bwebakuwaddeyo kola ebyoyagala naye ng'ozannyira ku future y'abantu ba ekyalo ekyo kale ndowooza abakwatibwako ensonga muzitegedde bulungi waliwo amannya aganokoddwayo mpuliddemu Ossi ow'omukikajjo mpuliddemu returning officer Swabulat erinnya lya Ossi tolituwadde naye ni kesi nga tuliyeetaaza onalireeta so n'obukulu bw'ensonga eyo abavunaanyizibwa ku nsonga eyo mukulu byabakama ebyabadde ndi ku Tamadda byebyo byo byabaddeyo era abantu ffe essaawa eno tetwalonze tebaamulangiridde kati ffe uyatheya tetumanyi ani yalangiriddwa naye yaleese DRFOM ffe ndi ku Tamadda tebajjuzza kubanga olwedde abantu mu kucyankanana n'empapula ne zikola ki neziyulika awo kati nga kye balina okukola ate kutaasa ono abadde akola obuvuyo bamugjewo abantu baleme mugajambula era waliwo omwami eyataasizza nnyo embeera n'amussa mmotoka n'amuddusa which kyenneebaza tikubanga sinyumirwa nnyo okubeera mu kalulu konna nendaba nga omusayi guyiisa oba nga aliwo omuntu aluuzinza obulamu olw'embeera y'akalulu era ekyo yadde yatukozeeko obuvuyo naye nze oli omwami yayambye ennyo n'amuddusaawo era mwebaza naye wano ku muzindaalo era nkisanyukira kubanga otherwise obulamu bwandibadde buli lost mu bintu ebyekiki ebyekisiru
pulidde mwengu zao Minister Balamu ndowoozawo ajja anoonyereze engeri gy'oli ku mulimo guno gw'okulwanyisa enguzi ajja anoonyereze akuba olukiiko kundi kutamadda Minister Balamu nga bwazikuba akyali Masaka avuga jjebe bba ayita abatuuze agamba ekyali kitya kyabadde kitya wano ku lwokubiri kubanga ye ate ye kyakisobola actually namukubiddeko ne ku ssimu naye nga teriiko alabika abadde mu field namukubiddeko ku ssimu yongera omunoonyi kubanga nga kyemmanyi nti is the only person kuba kati wano yalinga savior wa Uganda by the way omuntu yeneyene bamugamba erinnya Balamu ng'alina byakolakola bw'ati nawawulira buulizi erinnya Balamu kati lwaki mu kaseera ako tewabagambye nti kankubire Balamu byandibadde bikakkanirawo amangu ago ate saakirowoozezaako mu budde obwo twadde mugundi temwabadde na muzindaalo ate omuzindaalo gwabadde wandiyimiridde ku mmeeza nobaga kankubire Balamu kuba ekituufu kiri nti Katonda nze nkubuulira saawa eno Katonda wa Uganda Honorable Balamu nze nkubuulira ku service delivery Uganda egenda terera lwa Honorable Balamu Uganda eno egenda kuterera lwa Honorable Balamu ebyo byakola obiraba tewali yali abikoze ate ani gwe mbuulira ebbanga lyomaze mu Uganda bakyali kyebaddewo nti zero tolerance to corruption era n'amala alinnyawo bw'ati nkakasaawo bantu bangi bagendera ku mpingu kuba mumanyi talinaako nga ono kogenda muwaaki ogambye otya Uganda egenda kukola etya egenda kutereera ku lwa Balamu Uganda egenda kubeera zero tolerance and zero Uganda egenda kubeera of corruption because of Balamu nze nkubuulira Uganda egenda kutereera lwa Honorable Balamu simanyi wa President Museveni yalabikisibwa atya kuba tatera kulabisibwa ku bantu bafaanana nawe batyo naye nze nkubuulira kuba yabadde neno mu ministry ya naye yamulese ate ngeno office by the way emukwatirako ddala kuba yakulira local government ye supervisor wa LCs ezo local council era nze kyemusaba wano ku muzindaalo yes actually naye kuba ali busy eri ne walagira bulagizi nti kiki ekyabadde kundi kutamadda mugende munoonyereze mu report kimala najja buzi ku ground n'abuuza Rwanda muli bantu bajja mu buli nti kyabadde nti tukirabanga nalabye Namboozi yamuyise mu kakiiko ka park akole kya Public Accounts Committee ayina sente ze yalidde Honorable ezaaki ayagala abannyonnyola emirimu gyakola mu field eyo gitambula gitya biki byazudde byakazuula yonna gyayise byayagala ku byakazuula badde manyi public accounting ayina bawambalirira Namboozi yamuyise ayina ba insight oba kubanze mbadde manyanze bulijjo manyi mu paaka wagendayo bakenuzi atakwata bakenuzi atomuyita mu paaka anti kyabadde bwekiti minisita yasoose okwandikira akakiiko ng'akayita kamwegatteko bakolere wamu mukyaliko kati bo bano baga batambulira ku mateeka ga parliament bwe gagamba kakiiko ke kalina okuyita so sikko kayita leka nkubuleko ekintu kimu ani alina ozikiza omuliro nga wano wakutte poliisi ezikiza omuliro osooka girinda waba wakutte ogikubira essimu n'ogitegeeza naye n'ogirinda ejje nga otuntumbuka okolako kyokola ki kyosooka fire extinguisher amazzi oyuwe gusooka nga naye weekola ki bwejja tosobola guleka mba katugirinde ejje kakati Honorable Balamu mu mbeera eno yo aba akute fire extinguisher is a one person akuba ali ku fire extinguisher akuyita gwe police azikiza omuliro nti waye jangu ate asooka ojjompe report wano malolaba omuliro gwakacyenka naki tulyoke tugere tuguzikize sitolaba nga kiri sofane hello alabika tajja kwogera kanfuna ono hallo omukulu kale gwe yogera nange sebo jebale kale sebo olekuliriza ani ono amanya gafe mukibi jonyo kusinzira no ku ofisi ya NUP njagala kubuulira mukama wange fenda Uganda yaffe kubanga tosobola keera ku nkyano ngamba nti bwompe balooya Besigye ayina obusobozi obusobola okwefunira balooya omusango gwa Besigye musango omukulu nnyo oguteekeddwa okuba nti gavumenti egwegenda kumpa balooya speed omusango
nti omusango guwulirwe ate amangu gugire kubanga Erias Lukwago yali asobola okuwolereza Besigye mukyala wa Besigye Willy Byanyima alina obusobozi obumugulira balooya kakati gavumenti gw'ovunaana Besigye bw'omuwa balooya kakati bw'obanga gw'oyagala balooya kubanga omugaso gwa looya kuwolereza kiraya ndi okupancha bwolo ekitiibwa kakati bw'omuvunaana ng'ate omuwa balooya bamuwolereze ekitegeeza emisango gy'omuvunaana tikiriyo kubanga gw'ovunaana lwaki balooya bw'obanga ogamba nti alina omusango muleke yeefunire balooya bawanagaye naye ate omuvunaana bw'omuwa balooya amanya bampita mu Kiibi Pawulo okusinziira wano ku ofisi ya NUP kale webali nnyo balireetera mu Kiibi Sawulo Tomu Kakande olowooza sigenda kuta gavumenti kyeri mukola okuba Besigye kiringa onaagula matatu ozimanyi cards yogera nno wagisebo wabale kuliza olina akasekendi katono esebo Katende mukama wange ekintu ekyo kikolerwa ku looya okuba nti bamuwa looya lwaki ye tebamukkiriza balooya be n'abawa tebamukolerako anne kino bannaye tweddemu tulabe tulanyise obulamu bubeerewo balyoke babiwozesa omuntu nga mulamu kujja nga bagala kusanyawo obulamu bwe nze Katende okusinziira e Kalanga webali nnyo balire ddala kenkufunye Kakande katugende gavumenti kyeri mu kukola abatuuze kye boogerako kiringa onaabeera ne matatu nowegabira side ne side kati nga gozanya side eri nga gozanya side eno nga gomanya nti kati zonna ozirabamu n'omukuba bbiri n'omala n'omukola ki n'omala n'okuba jje nga zonna zirabamu neweddiza n'omubuuka n'oteekawo 8 kati ki gavumenti kyeri mu kukola oba kitege gwovunaana ate gwogaba looya nkutadde Tom amina tujja kuddingana nate kutamadda mbasuubiza nti era mbagamba nti obuwanguzi bwammwe n'eddoboozi lyammwe temulikkiriza kusirika you have to speak up eddoboozi lyammwe liwulirwe omuntu gwe mwalonze yaba abakulembera so si abeekakaatikako osiwa mu kikajjo ne electoral commission gwe bateekako wabale nnyo balire ddala nze Kagogo Efrogensi Peterson essaawa ziri 4 mwebale okuwuliriza